kakati ogamba otyo mulungi atula tutatandikirawo isima ebbanga lyonna ajja nsanga wendi netatera kujja na mmotoka bulijjo aŋŋamba alina emmotoka eringa katonda w'oku nsi alina emmotoka kika kya Benz kati neŋŋamba kika kya Benz kika kyekyo yange emmotoka eyange temala gagenda buli wamu olunaku olwaleero mbadde mpita ayita emmotoka gyatandaga njiguddeko musanze ali wano nga bw'omulaba wano akati ye agenda tuwanjulira emmotoka kikaaki yabadde ankweka kati ogamba otya isima bigamba bitya kirabula bulungi obadde ombuzeeko isima nga mwendi olunaku olwaleero bulijjo nkukusa emmotoka yo togindaga njagala kati otulambulwe emmotoka yo ebigikwatako yava mu nsi ki kyanjawulo kye kiri ku mmotoka eno ekyawukana ku mmotoka endala new model kyanjawulo kye kiri ku mmotoka eno eyiyo kati emmotoka eno kikaaki tandikirawo ekika ky'emmotoka eno Starlet nenjiyita full package bw'aba mukyala obubeere tutono amahipu matono woto yeeyo wulidde wota ge buli kimu buli kimu ekiri muno kakati emmotoka yavaagwa ya mu Japan ng'ogyeko bino byogambye byamabeere geego buli kimu eno emmotoka tekyagikwakaza nolwakangula emmotoka kikabo ekisooka nze njagala nnyo obumotoka obutono ne bwaba mukyala njagala nnyo omukyala omutono bupotebo kanzita obubeere bwebu kawato keeko bwe kati njagala nnyo obuntu nze nebweba mmere by the way saagala mmere nnyingi era nga nze njagala ongobe mu restaurant yo watire emmere saagala mmere nnyingi kati buno obumotoka obutono ne bwoba mulumu emu kajyawo katya ogamba maama wana gyewo mufaliso tuyingize emmotoka yaffe mukayingiza buyingiza bagamba nti osookoleza ne musinki mubooleza ebintu osooka teekamu tekaine we kabula kakati emipiira kambala size ki emipiira kambala 14 laba mipya ate gigikaddiye awugira gikaddiye ndeeta emipya nze kuze wano ndabanga emipya ati kuggwe nendeeta emipya kakati tuddeko wano emabega waako amataala gano ge bayita batya gano amataala ga mulembe ge bayita agakigege egana amataala era oli omugamba kasale eti akalina amataala gakigege kigege essala lya kigege liba bwe liti kakati buno okukalakala buki buno nabukala ya nuupu ndabaki kanuupu oyinza okukola ekintu totekako kala ya nuupu oyinza okukola ekintu totekako kala ya nuupu ate n'amataala kanga kutereko olabe buli kintu kankutereko ku indicate olabe kantu ka mulembe nnyo yonna tujja kuyingira gwe kalabe yendako zino indicate zitikinga bwe ziti isima ekintu ng'ekyogeddemu ebirungu indicate kulira wano ate maaso eyaketya ate nagenda eta gali agagali lwaki okyokooza waliwo bakubamu amataala ye nalowooza yesu mmotoka ngaleeta essaawa yonna kati tugenayingirako munda tumutandika okunyonyola emmotoka eno eryetya kati eze erayita sayidi eri atuulaawo nagibujangu sayidi eno yenakuba kitoti kakati kankugulirewo onzigulirawo munda yakugulirawo munda wenna eggulirawo ndabirwamu eka njagala onakwatire mu ndabirwamu kakati tunengiddeko munda emmotoka eno wali bwewati kakati omuntu nga gujja weguti gwa balancing njagala kugunyiga massage jamu switch why kati genda kunyiga massage emmotoka bagiyita batya Starlet gitti kakati tandikire wano munda gendako emmotoka era open roof nsumula ate ng'ogira ki enemu open roof egweno soko ogire tulabe ngigugulireko era abeesimbyewo senga mwanyonyeza dda emmotoka
emotoka ya omutwe ngena isamu omutwe kakati bannange yempitagwa ngabuli nnyo wano tewali buzibu motoka yiyo gwe kakati emotoka ya isima ya open roof mbadde simanyi nti emotoka eno eriko open roof ekyenjawulo kiri ku motoka endala abasinga muli emwewana mwina amamotoka naye temulaba kulaba ku motoka eno ya isima lubega ekibibi motoka ina open roof kati isima yagirako open roof originally from the factory originally from the factory nga kuliko open roof not Uganda made isima emotoka wagigula nga ya beeyi not Uganda made originally from the factory si motoka kakati bannange eno motoka y'omukulu eriko open roof ogambye abeesimbayo bakoli batya banyonye nga bukyali banyonye nga bukyali bajje obawe motoka eriko open roof kati muno pesa bukola bwo bwonna bukola erimu ne SC ngikuteereko tonteerako nze mpepe mpisa bubi oli mulwadde wa sima kakati isima emmotoka eno zogimpanira kyanjawulo ki ekiri mu mmotoka eno ebintu biri munda wano munda okayaba kateredde naye kakyabulamu katini ogenda kateekamu katisoko mbuli njagalamu ekyoya kya mulembe nnyo njagalamu kati ka TV entambula oli ayimbe nga bwemulabako otambula otadde ku TV bwemulabako isima ekintu ngaokipise nnyo ekyoya TV otambula ozina amazina mu motoka kati emotoka wangamba emotoka erimu ekinaabi kiriwa mu buutu niwo ekiraabi self contained full package tuli ku motoka emotoka gyembadde temumanyi eyekyasa kati eno onalebo Kyagulanyi wagirabako njagimutwalya mulimu ne perfume ovaamu ng'owunya bulungi mulimu akawoowo wa mitwalo 5 nenjagala asingako wano wa mu motoka muno wa mu motoka oli waddembe okwekubako ne kano neweefuirako mu enkwawa zammwe zibambi isima isima gwe n'abakyala tebagenda kwawukana kano oyisaako ko mu nkwawa kati wekuba mu nkwawa nga kyanjawulo ki ekirimu enkwawa ezo bwe zituuyana ziyinza okunyanga eggwanika ly'emulago enkwawa atuyanye obulungi ziyinza okunyangawa eggwanika ly'emulago enkwawa kati buno bwotambula nabo mu motoka obwo bwa mu motoka nti wotuukira wonna n'emmotoka osookubaako akawoowo isima ndowooza abakazi banaakuvaako bajjira bawusubirya abakazi kuvaako bajje kati kano akawoowo wakaguze nga ka mu motoka banna eno emmotoka y'ebyafaayo gituliko eno emmotoka kika kya Starlet mwaka ki wano weggula ona ne drowa mwotereka ebyafaayo kati isima oli mwagazi wa mamotoka mu byonna byonna eno emmotoka lwaki ogyagala nnyo nina n'emmotoka 3 olina n'erindala gye nina Vista wadde sikka kyammanja ne sikka eyowange nja gimalayo mwami sikke bw'oba ondaba tolowooza nti nakuddukako ndudde n'okuyitayo ne sikke wange nafuuka wa famire yo obadde okimanyi nti abantu abasinga wano e Kampala wano emmotoka ze bavuga za looni looni y'emmotoka ng'etagaza abantu buzibu kiyisima anti abasinga bagenda ne beepanka ennyo njagala emmotoka ya milioni mmeka 5 njagala emmotoka ya milioni 6 n'agenda mu bayindi ate ne bamukozesa endagaano ng'emmotoka eyo alina ogisasula emitwalo 22 buli lunaku oba 3
buli lunaku neffe ate awo twayitawo tulimba naffe abawano sikke mwana nzaalwa wawano sikke nzaalwa ye Masaka sikke mukatoliki wawano sikke munaddiini wawano yako visito giraba ya mulembe nnyo njiraba ya mulembe wadde akyamanja ne sikke gumiikiriza abantu beewoza amamotoka gabali mu bulago si tendi mu bulago sikke kasana ate omala ofuluma bondi bwemuti mutya n'okuyita bondi wajja emotoka nze era yange mpitawo wa sikke ne mukubira ne ku jjambo era nze kasanga njigula yakamanje mulungi ogwo yantumira waliwo kashiya we bamuyita Anet ne mugamba Anet nja kujja kakati tuloolire ebyabadde mu bitundu by'e Kawempe olunaku lw'eggulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yabadde mu bitundu by'e Kawempe awo omuntu omusigira ekifaananyi n'okumulaga n'okumubuulira nga bwe walabye ensonga bwe zatambudde kiki kye walabye olunaku lw'eggulu kye nalabye Kawempe ane simanyi lwakuba singa wenfukamiridde naye abantu b'e Kawempe baagala Struggle baagala Kyagulanyi wana yasoose saagibaddemu yabaddemu amasasi yabaddemu ne tiyaggaasi kati nabaddemu y'empereerwe eya Kawempe North tewabaddeyo yabadde ya Kawempe South saagibaddemu nabadde nkyali ku mulimu ne nsaba ku mulimu ne nziruka ne ŋŋenda n'endaba ey'empereerwe ey'empereerwe bampadde n'akazindaalo ne mbuuza ne ku bantu wabuuzizaako enduulu n'evuga isima enduulu n'evuga neggwata ntya ndowooza bwe tuntya nkutya nkutya nina kati n'amasannyalaze galiwa aga Babi yakoze atya Babi bwe yali ekibibi twamuwulira yagamba ye yali tamanyi butambala yali tamanyi kibibi nze nasooka omwagaza kibibi kibibi ne butambala kati Babi yakuwa amasannyalaze maama we ekoma wane Entebbe eyengere mabega kasiko obuyaga kwesigamu anti bali kamenyemuko kamenyemu birina bikola kati Babi yakuwa amasannyalaze Babi yampa amasannyalaze butambala Babi Kyagulanyi oba Babi omulala Babi Kyagulanyi ate Babi tulina bameka bannaye tulina bameka yoyo Babi Kyagulanyi yakuwa amasannyalaze maama we ate bwe nva ekibibi njivuga nali mwolu mu Vista mulumbe Gomba mbanji awo bane Kyagulanyi alaba oba amaaso galina siga muntu nga ndi mu 10 n'enkumi nanga isima nkulengedde gyebuuze ku Babi nojja ate ekifaananyi kiri wala wano nga ndi Gomba mbuuza ku Babi wafunira ekifaananyi nogenda nobuuza ku Babi nembuuza ku Babi wawulira otya nga Babi akubuuzaako bane Katonda yakola abaana abo yakola Babi ne Kyagulanyi ate awo nkubuuza wawo nali Gomba wano wali Gomba kiraba kino nagibo kirabe wali Gomba wano nakwengera mu bantu nanengera mu bantu banye Kyagulanyi alina eriiso lisinga n'eryinga okulaba wakatako mu ngalo za Babi Allahumma salli ala sayidina Muhammad banye Babi aweweera engalo Babi aweweera engalo Babi yalinga nga bwe bazadde eggulo Babi aweweera engalo tolabangako ngalo ziweweera kasanga nzaalibwa nga za Babi wangi Babi aweweera engalo sirabanga ngalo eziweweera nga za Babi kati kwabo amasanze wagafuna amasufu kati tunuulire kyabadde e Kawempe Allahumma salli ala bamensenga gavumenti ebadde eswala yaliga Ekyagulanyi agende bugenzi mbuyinza agende mu buyinza agende alayire bulayizi omuntu yabadde Kawempe abasirikale bayodde abantu abasirikale bakubye abaana naye omuntu yabadde Kawempe wasemba kukiraba ddi ndowooza ku mbaga ya Ssaabasajja abantu abayeewali ku mbaga yabene wasemba okiraba mu Lubiri wano ng'awasa n'Abagereka toddangamu kiraba abantu bonna bendaba ku Kyagulanyi nakoma balaba ku Ssaabasajja
mbaga ye mbadde siddangayo balaba kakati omuntu abadde waka abadde alaba ebifaananyi nga yeebuuza kino mwakikoze mutya naddala beekawe mpozi gobeerawa mbeera ekibibi ewaka nga mbewuwo wange ku munaku Kampala ebitundu bya Buganda Kyagulanyi yalaze amaanyi olunaku lw'eggulu maama we ye bitundu bya Buganda byokka walabye ekyabadde lira walabye ekyali e Busiya walabye ekyabadde mu Banankole era banenjagala kati Abanankole simanyi lwagala lwenjagala nga Banankole kati era bane munjagalira Abanankole buli wolaba Omunankole kwana mukwani Abanankole batuwagadde buli wolaba Omunankole kwana mukwane bane mwepiice babalye bane mundiira Abanankole nabo bakiwuliremu batuwaze omukwano Banankole batuwaze nnyo omukwano bane mundiire ku Banankole nabo bakiwuliremu Kawempe yakutte omuliro maama we walabye ku muliro towanga kuba abadde Kawempe maama we ngensi omuntu avuuma buvuumi balina njuki noli naye yabadde muntu kyabadde ki zegenda ku makira bakumbaga ya baffe eyabeeni nga wasana abagere badde siddangayo kirabako kakati ayolekedde mukono olunaku olwaleero emukono sisobodde lwaki mbadde n'emirimu mingi ate n'amafuta gadde gampeddeko eno nyetya kanywa bulungi nnyo kalinga piki maama we eno piki eŋŋombo giwulira ekiri ku motoka eŋŋombo giwulira sibona bibibibibi eri ya takisi ŋŋombo giwulira kituufu fuso mutuviire mu luguudo tugenda Butambala etuukayo Butambala eno eki eno emmotoka senga e London waliyo kolansi senga nsiiba London kisino wangi kintu tokipiika nnyo bambi nedda ssebo eno emmotoka senga e London waliyo kolansi nga tewaliyo Red Sea Mediterranean Sea senga nsiiba London naye omukulu yagamba Indian Ocean president omulyango agamba ku Indian Ocean nti iye bambi kati akyamanyi biri mu nsi nga yagijjawa kati ne president akyesooka ebintu fetwabeeranga mu Butambala emmotoka neyitawo nemulwana eyo yange ne kati olaba president naye atandise byakyana kito Indian Ocean ye nga yagikola na Uganda esaawa yonna tugenda kukima amazzi ku Indian Ocean nga aloota izimayini yamanyi weesangibwa Indian Ocean mbw'oyita Kenya awo waliwo avaayo avaayo akonyeeko agala avaayo sikemu katono mpola mpola nga bwetwogera kakati Indian Ocean omukulu agamba ye ajibula ogenda wala nga tesika bulungi omukulu kati wano wavuzeemu kakyaka kakaaba waliwo akaagala okugiramu munnayo mukulu agamba Indian Ocean ye oli kaveeyo tugire naye baaba eraga esi otekemu ka esi kesimu ekalisimu tekayinza kubanga kakola isi nkakuteeremu motoka ya isima ate kabadde katanze okuvaayo manyimanyanyiga wano nekajja ate noloko yaayo eyo bwebeerawo wansi teyaka era bana bajja okubba tevaawo tebagiraba
tebagirabye tebagirabye bw'onyigala okwe oba osinya amafuta tevaawo yamala kujja bwe aya awo tesobola kwaka tesobola walagiza ajibawo tulaba batuddeko katono emabega tuddeko wano emabega nga bwe tuwadde oliakuteo ekyoba omanya motoka fe tugirimu amasabuna byonna ebikola motoka erimu sawuna emotoka yaisima erimu sawuna bannange waganya okuteramu esi oteekamu esi oyategenda kunzi kakati emotoka yo tugirina wagijje ku kibanja mpola yasigala manjeyo kakadde nisike eno sagijja wasike nagigula ku muntu kati kadi yagirina nagyegomba bwegombi ate namugwira kimafiya jipi nemuga ogitunda nti esedde meka nti bwezi nga nzize nazo ng'otambala ekashi mu nsawo najja naye lwangamba namugakola endagaano awo nagikuwa takubanja akwanja kakadde amanjeyo kakadde era ogibuza ebbanga ki eri myezi 6 zaggwayo dda naye mama motoka ayisima tuli mu sawuna ngambe mukati ndi mu sawuna byonna ebikola bw'oyagala empewo nga ndeeta bw'oyagala hiiti ng'ejja byonna ebikola so bannaye tuli wano mu kasawuna kati wemba njagala empewo nesagala mpewo ndi mulwadde sagala mpewo naye nga tuli wano neisima lubega ekibi asi ndi mulwadde naye mungwikiriza abadde ayina gy'alaga n'agamba emmotoka yiino ngirina eyakabi era nzagituddemu nze ngimanyi eno emmotoka erimu akapeesa ke bagamba nti okanyiga mu mmotoka negenda mu ttabo akapeesa ako kafaamu naye nja kazzaamu buli kirungo nkirina nja kazzaamu lwakuba kaagalamu akasente akapeesa akabuuka essaawa yonna ebisigadde byonna tujja biragamu nafuna interview natudde wamu bulungi nga manyiza okutereera ndi mukosefukosefu ndi mulwadde wala abantu yanira kumukumu sujja gunnuma abakuyamba bakuyambe tulina mikwano gyo bafebe sebinene febe bambi ayina maama we mulwadde ngaalabye maama we mulwadde kozi ba Farida Sali mumpeeyo Farida Sali ali mu UK ali Bungereza Farida Sali ali Bungereza Zubeda ali France Edikaya ndoza ali Bungereza Maria Mujita ene media kuyambe media ali Bungereza bana mumpeeyo kye mumpa media yamba musajjawo Maria Mujita abali babiri ne media nsereko wa CBS yagenda Bungereza ntagenda kudda erindako CBS yavaako yegoba nange negoba ku BBS naye wegoba navaayo dda leerako tiwalala ngambadde sibimanyi ezinga esatu emabega kiki ekyagudde mu Buganda yegoba ne media yegoba naye ate CBS emuwakanira egamba fe twamuwaliivu genda kudda media yegoba tagenda kudda ku CBS tagenda kudda media tagenda kudda kye kyasinze okusikiriza media okuva ku CBS kye kyamuleetedde okuva ku CBS yayonooneka owekitiibwa Katikkiro agivuga nga bw'ayagala olidde tolina kumuyisaamu maaso yes ekyo kikyamu okumuyisaamu amaaso toyogera linnya lye nga Kkalu nti Mayiga media yabuuza nti mubuuze nze Mayiga
ekyo kyaluma ow'ekitiibwa Katikkiro ampita ntya Mayiga olina muyita ow'ekitiibwa Katikkiro ow'ekitiibwa Katikkiro era tekyasinza okugobya Medi naye kyeyaya kyaza Mpuuga n'amukkakkanya nga Mpuuga yeegaana ssente n'ensonga zaabadde bbiri ezagobeza Medi bagwa mugobe Medi sebaagobye mugobe ye yeegoba kwanze Medi agane buba kitagenda kudda ku CBS ne CBS ekyakaayana ekyokuswala ewoza Medi akomawo yagenda ku medical check ne Medi tagenda kudda ate Medi mugagga alina ne bizinesi ze Bungereza namulaba alina ne radio nno ne radio gye baakola Bungereza mumanyi ebbanga lyadawera mu Bungereza kimanyi Medi tagenda kudda naye kiri mu Buganda anyoyo ne famire mukazi we Amina mukwano gwange nannyo mukyala w'omukulu Ebungereza bamaze emyaka ngana bamuyita Amina alina abaana kitegeeza alina abaana Medi alinayo abaana Medi Ebungereza obanga bwoga nti kangendeko Makingi Ababungereza banna sembeera bwetyo bweri tujja kuba tunoonya kuyisima tunyumyenyumyemuko emboozi endala jasi wano tubale tuyita mu lujja mpolampola naye nga emmotoka yo ngituddemu omutto mmenye ate gusigala omanyi ono bayita ente zibatalira bataata mu kwanjula taata akooye mwami akooye yeno entebe gye ntuddemu weesuuba bwodda ogamba ekuleeta ne mulaalo naye muno otwaliramu ku bakazi bwe mba mufunyi atuulamu bakazi olugezi baaga okuwanika ebigere batuwa nga byonna abikola kikyetesobola buli kyetaagisa nosoogaba emmotoka yo emmotoka kati ziriko obukwakulizo era olaba ngikuwadde ng'oli wange nnyo emmotoka ziriko obukwakulizo abantu abasinga bavuga bubi abalala ayita ku bitaala ayita ku basirikale bagala ogizange eriko ebipapula nga byabutwalaana njagala nnyo omuntu nga wabuvunaanyizibwa nnyo so nebyo bitambula olunaku olwaleero babayisima kankutte empozi akasembayo waliwo omukyala yabbye mukulu wange yabbye muganda wange emubya atya omukyala oyo yeeyita Atusaasire patient baatuuka nga bafuna ddiiru okuyuwa ettaka ekiteezi lino eryabuula omubulukka nga kesise ekwata bulungi ng'ebasasula kati omukyala yabula ne $2 million bannange Atusaasire patient yabulira mu bitundu ki alina jjeera n'obukadde bwaffe bibiri abuze ne muna Atusaasire si gwosoose okuba omunankole ate si buli munankole nti mubbi ate si buli munankole nti mukozi wa ffujjo twenoona na ggwanga lya banno naye twamutaddeko ne ekibaluwa kikooti bakuntumi era ne kooti emuyigga era tulabira ku Atusaasire patience abeera najjeera alina ne kampuni ya Securico banne mumutukwatire mukyala alabika bulungi nnyo naye Atusaasire mubbi era buli atulabira ku Atusaasire banne akwate bukwasi ekirabo kyamaanyi nnyo yabbye obukadde 2 atulabira ku Atusaasire patience abeera najjeera mukwate ekirabo kyamaanyi nnyo ensonga muzulidde omubbi wuyo obukadde 2 neze Atusaasire esooka mpeeyo obukadde 10 ampeeyo ko ate nga tunyonya sente zaffe nze ampeeyo okolewo otya ekisigadde azibaleetere ffe tujja okuwa ate bwampa omubbi ate agaba bitali bibye embeere bulungi omubbi tagaba bitali bibye embeere bulungi baayi